نعم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد yebaziwa allahu tabaraka wataala nanyini matenda amajjuvu agatali mukendeevu tumusaba allah asebenga n'emirembe ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo yereka umma eno ng'agirekise mu kitangaala nga allah kweyisiriza okubeera nga tununulwa okuva mu dhulumati aljahiliya mu kizikiza ky'obutamanya ila nuri lislam eri ekitangaala ky'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira yassa quran furqan faraqta bayna alhaqqi walbatil yawla obeetu nnyonnyola bulungi nnyo wakati w'amazima n'obulimba. Furqan Quran bimu ebyisa furqan ennyonnyola bulungi nnyo ebiri oba ennyonnyola bulungi nnyo amazima n'egawulira ddala ku bulimba. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagala ku Quran yagamba nti tibyanan likulli shay'in. Quran yannyonnyola buli nsonga yonna gy'onoonya guddayo osome mu Quran ojajjisanga weebeekubuze fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Genda obuuze Allah bawadde okumanya okutaganjula Quran eyo Allah bawadde irimu esinga ku yo bajja kubuulira byonna byeyagala webiri wajja obbejja mu Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa mu Quran ensanyuka omuddu ensanyuka gy'alina okusanyukamu qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Allah yali ayagala ku nsanyuka y'omusiraamu yagamba nti olwa fadlu Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa birahmatihi n'okusaasira kwe abasinga abamanyamu Quran bagamba nti fadlu yalimu aya eyo nga bwe busiraamu wa birahmatihi nga rahma amaga nti fadlu Quran karim nagamba nti ate wa birahmatihi nga yembaka okusaasira wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nga kwe kusaasira Allah okutusindikira omubaka Muhammad sallama. Allah agamba nti olw'ensonga ezo ebbiri omusiraamu yalisanyuse fabidhalika falyafrahu. Omusiraamu yalisanyuse kuba ebyo byombi ebiri bulungamu anaaba abitunuulidde n'obwegendereza mu bikolwa bye ajja kubeera nga alungamye, ajja kubeera nga awangudde. Ne bwekityo Quran oba obusiraamu diini ya ssanyu era eyina ensanyuka omusiraamu gy'alina okusanyukamu. Diini nzijuvu eyina buli mbeera yonna gy'onoonya okubeera ng'onoonya mu buwangaazi bwo ekunnyonnyola bulungi butya bw'oyita mu mbeera efaanana bwetyo. Kebeera ennaku era Quran ekuwa omuddu engeri gy'olina okweyisaamu mu mbeera ng'ofunye ekigezo okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye kityo olwaleero baganda baffe baatuwadde omulamwa gwe tulina okwogerako nga gukwatagana yaleese ng'ayogera ku gye twaliise oba gye tuyita embaga ensiraamu. Abuuza nti embaga ensiraamu yalibadde etya? Kimanyiddwa ebimu bye tubiba nabyo oba ensanyuka ze tulina mu busiraamu muli embaga kuba nti ennaku zino embeera y'embaga mu busiraamu abasiraamu tukola embaga ng'embaga ya musiraamu naye ng'embaga si nsiraamu. Embaga ya musiraamu naye nga embaga gy'akoze obusiraamu si bumukkiriza oba bumulagira okubeera ng'akola embaga efaanana bwetyo. Byonna bye tusuubira okukola mu busiraamu buno omubaka Muhammad sallama byonna yaleka abisomesezza era byonna yaleka atunnyonnyoledde enkola gye tulina okubeera nga tubikolamu. N'ebyo by'ataakola alina by'ataakola naye nga yatulaga enkola gye tubikolamu, alina by'ataalabako naye nga yatulabula mu maaso ebigenda kujja era tubikwasaganya tutya. Nabwekyo omubaka byonna yabitunnyonnyola. Kyovula abaali mu hijjatul wida, hijja ye yasemba yabuuza abasahaba nti hal ballaghtu, abange ntuusizza? Basahaba ne mugamba nti munnange otuusizza. Nabbi n'agamba nti allahumma shhad allahumma shhad allahumma shhad. Allah julira abaddu bano mbalese ku kitangaala obudde mbalese ng'obudde obw'ekiro bulinga bwa misana. Amakulu teriyo kalungi kembalagidde kalungi kagenda bayingiza mu jjana ya Allah okuggyako nga nkabalagidde, era teriyo kintu kyonna kibi kigenda batuusa oba kigenda bayingiza muliro gwa Allah tabaraka wa taala okuggyako nga nkibeekesezza okubeera nti banaaba bakikoze
Allah jabbocha nabera bakyewaze Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuberanga abayingiza ejjana nabisho obudde oba obuwangazi bwaffe omubaka yabunyonnyola bulungi nnyo tudda ku mulamwa gwaffe ogwa leero muganda waffe oba baganda waffe gwe baatuwadde okukwatagana ku mbaga ensiraamu yabaffe embaga ensiraamu yali badde efaanana etya leero tetukyayawula wakati wa mbaga ya Peter na mbaga ya muddu musiraamu omulamwa gugamba nti obusiraamu bwalagira okuwasa n'okufumbirwa era kitundu ku bukkiriza bw'omuntu okutuuka amakulu ekijjuza obukkiriza bw'omuntu n'agamba nti abaffe embaga y'ekisiraamu ebeera etya oluvannyuma olw'okusiimagana kw'abasiraamu ababiri betubeera tufunye nga basiimaganye ezimu ku nsanyuka zibalaga nti basanyuse bakolayo ke bayita akabaga oba bakola kye bayita embaga nga ebintu bingi nnyo ebisuubira okubeera nga bikolebwa ku mbaga ensiraamu era ebintu bingi nnyo ebisuubira okubeera nga ku mbaga y'omusiraamu tebyali baddeko mu bufunze obutawanvuya nnyo emu ku bintu ebisuubirwa omuddu yenna nga akola embaga era infact kyali mu sunna sahaba omu yawasa nabbi n'amugamba nti kolayokko kabaga akatonotono amakulu mbeera y'okulaga essanyu n'okwebeza Allahu tabaraka wa taala olw'ekkula lyakuwadde ery'okubeera nga ojjuzza eddiini yejjudde abange omuddu okuwasa oba omuddu okubeera nga ofumbirwa nabbi yabitukubiriza era nga bye bimu ebiraga obujjuvu bw'eddiini oba ebituusa omuntu ku bujjuvu bw'eddiini ye omuntu yenna nga si mufumbo obujulizi bungi bwe baleetanga eddiini ye ebeera ya kitundu oba abeerako yako 50% ate omuntu abeera nga yawasa oba nga yafumbirwa eddiini ye ate mwana wattu ye ebadaati ze ensasula Allah asasula mu nsasula nga zanjawulo obujulizi bungi bwe saagala genda mu kati naye okudda ku embaga ensiraamu n'obujulizi obungi nnyo okuva mu bigambo by'omubaka Muhammad sallama aqwalul ulama ebigambo by'abamanyi ku mbaga ensiraamu mbufunze ngenda bifundiza mu bigambo bino bitono nnyo obutamala nnyo oba obutatwala budde bungi omuddu yenna bw'obanga oteekateeka embaga ensiraamu weegendereze bino wammanga ekisookera ddala embaga ensiraamu esuubirwa okubeera nga okuviira ddala ku nnyambala okutandikira ddala ku baganda baffe bano abafuuse ensonga y'okubeera nga bakuŋŋaanya abantu bano okujja nga babasanyukirako ennyambala erina okubeera nga nsiraamu gubadde mulembe guno nga omuddu omukyala bw'afuna agenda omusannaala agenda omumukuba embaga ate lyalabanga essanyu mwana wattu amaliriza atajeemedde bujeemezi Allahu tabaraka wa taala ogenda okulaba nga omukyala abadde omwambazi w'ekijaala ayambala jiribaabu nga mwana wattu ate ku mbaga awanguddwa ng'ayambadde kadaali naye nga ekifuba kiri bweru amabeere gali bweru kugamba kadaali tabbo njereere emikono giri bweru sirivuleesi n'ayambala kadaali ng'amukwata nnyo ebyo byonna bizibu biri ku mbaga ey'omusiraamu naye ekyo abatuteeka nnyo ebirowoozo dressing code naddala ey'omukyala yeetera okutabuka ogenda okulaba nga yenna tokyamutegeera omukyala oli si oli gwe tubadde tubeeranga naye mu ddalasa nga buli omu amwebuuza nnoolwo si oli gwe tubadde tutera okutuula naye mudi oyo munnaye atera okuddamu ebibuuzo sheekhe ng'abuuziza oyo gwe bawasizza naye nga lugoye lwayambadde terutegerekeka ekisookera ddala abalala bambala kadaali nga kadaali gwayambadde wa kitundu akoma eno wansi w'ekkundi oba ekifuba kiwe kitandikira eky'omukyala amabeere galabika abalala n'ayambala nga amulesi tekuliiko mikono oba n'ayambala olugoye nga kadaali naye nga wabutimba kwegamba olabira ddala ekifuba bwe kifaanana ekyokubiri ng'olugoye lwayambadde omukyala ono takomye kwambala lugoye olwo lufaanana lutyo olulala lumukutte
olugoye olumukutte nga byemu ku byeyazizibwa olugoye lw'omukyala lonna takkirizibwa omukyala kwambala lugoye nga walwambalidde nga waliwo abantu abatamuzira kumuwasa ng'olugoye olumukutte figa yonna ogiraba hipusi oziraba yenna omukono olaba wegusaliza ekifuba wekisaliza ebyo byonna bizibu biri ku mbaga ya musiraamu. Abalala takoma okwo ku mbaga kwennyini n'akola ettabbo endala n'asooka yeesiiga neesiiga bino byebeesiiga ku mumwa n'avaayo mu bantu bonna kintabule baami basajja naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala yubdiina zinatahunna illa ma dhahara minha. Omukyala yenna tayolesanga ebyokwewunda bye. Lipstick eno gw'otaddeko ku mbaga ate wamadhalika okoze n'ekirala ekibi otudde no mu basajja singa azze n'akunoonyayo eri mu ntebe najjanga nga akuzinisaawo amazina obonyabonya amagumba n'amugjayo omukyala n'amutuuzaawo ne batuulaawo omumwa gwonna agusiize abaami bamulaba kale oba yalitudde mu bakyala banne ng'abyesiize ebyo abaami ne batamulabako bonna bazze ku mbaga okuggyako bbaawe yanaamulaba ng'amutwala naye kugamba oyo yonna haramu akolebwa ku mbaga oba bye bimu ku bizibu by'embaga ensiraamu. Abalala bakola embaga ensiraamu oba omusiraamu ayinza okukola embaga naye ng'embaga gy'akozesa ensiraamu efaanana etya akoze embaga ataddeko ennyimba naye nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallama batuwaliza ddala ennyimba. Abazadde bangi batabuka nze embaga y'omwana wange teddibwamu nze bannange nze era bannange nze oledededde naye ng'omukyala atabuka bw'atyo amaze ebbanga ng'atawaana atuula mu ddalasa ne weebuuza oba mu ddalasa abadde akimayo ki naye nga bakonye ku mbaga ensiraamu bw'atuuka ku mbaga ya muwala we n'atabuka ayina abayimbi bayagala bajje nga bayimba bye bagenda okugya muwala we mu nju bano abayaaya abavubuka abayaga be bajja bakwatte muwala we bamusitudde ne bamutwala mpaka mu ntebe ewali omuvubuka agenda mumuwasa haramu yafaanana bw'atyo. Nawe kyabuluganda abakkiriza abasiraamu tujje embaga rather tujje music ku mbaga zaffe. Buli haramu yenna bw'ayitira mu ibadat Allah subhanahu wa ta'ala agijjamu baraka era akendeeza n'empeera oba sinakindi obutakuweera ddala mpeera mu ibaada egyokola. Abaddu bangi twakitwala nti embaga oba okubeera nga okufumbirwa nti kinyumo kya bulijjo olina okusanyusamuko ku bantu banaagamba ki mu mbeera efaanana bwatyo tumaliriza tukoze haramu afaanana bwatyo. Haramu takkirizibwa haram oba rather music takkirizibwa in whatsoever in all cases in all celebrations tetukkirizibwa kubeera nga tukuba music. Abamalala gwolaba ayina koko imaani w'omusiraamu emabegako awo yakoze embaga ng'alaga embaga ya imaani n'ateekako ono omuvubuka gwe bayita Mahiri Zain mbaseerabidde naye ng'ayimba lwakuba agattemu obugambo Oluwarabu naye ng'owulirira ddala ekiduula kyennyini ekidongo kyennyini ekidongo lwakuba oli ayimba obuyimba bwa Luwarabu naye nga bulimu ekidongo yo obwongo ne bumulaga nti embaga ate yo ya imaani embaga nnungi nnyo. Abuluganda abakkiriza kyovula abannyinaffe bangi bafumbiddwa n'amalayo wiiki n'amalayo omwezi oba oluusi initially twanyiza Allah tabaraka wa taala embaga eno gye yatandikira ne bibeera nga ekyo nakyo kifuuse kizibu ddala ky'amaanyi ku mbaga y'omuddu omusiraamu. Omulala haramu akolebwa oba embaga y'omusiraamu la yanbaghi kyalibadde tekigwana omusiraamu yenna okubeera nga akola embaga abantu n'abeera nga abatuuza kintabule bakazi n'abasajja bonna batudde ono amuli wano oli amuli wali embeera efaanana bwekyo. Tugezeeko nnyo okubeera nga tubeera tukoze embaga ensiraamu sitting arrangements zibeere nga tuzireezaamu abakyala bafune ewaabwe gye batuula in fact babeere n'omugole waabwe omukyala n'abaami babeere eno n'omugole waabwe omusajja naye entuula eno ey'ekintabule ezadde emize mingi nga abaddu bangi ate mwana wattu babeera ku mbaga ng'embaga yabaleese endala nga nabo mwana wattu mu kidaala wano baatandise dde embaga eyaabwe nabwe kityo haramu yafaanana bwatyo. Okutuula okwo okw'ekintabule olaba kugaanibwa wallahi byewuunyisa olaba okutuula okwo kugaanibwa mu muzikiti ng'olaba twali badde ku ibaada tuli mu swala naye abakyala balina
gye batuula n'abaami bano balina entuula gye batuula wamadhalika nga bonna dressing code esinga okubeera ennungi maaso ga Allahu tabaraka wa taala naye Allah ayawula wakati w'abakyala bano n'abaami ate butya ku mbaga oli agenda okukuba akalulu okusanyuka ennyo n'akwata ono mu ngalo omugole omulabi oli agenda okusanyuka ennyo awadde oli haaga oli agenda okusanyuka ennyo nawe kityo embeera efaanana bwekyo entuula ebeerenga eterera nawe kityo n'ekirala embaga yonna ensiraamu teyali badde ng'etwala obudde bungi era omusiraamu akola embaga etandika ssaawa 3 ez'okumakya n'ego ssaawa 9 ogw'ekiro anti omugole alina okujja ggulewo amazina omugole omusajja n'omugole omukyala be baggulawo amazina ate be bagaggalawo simanya kuliko akasiki simanya kuliko kasuse katya katembo yenna afaanana bw'atyo abaddu tetumwinayo mu sunna abange tusinamukire ddala nga Allah tabaraka wa taala we yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu edkhulu fi silimi kafa abange muyingire mu busiraamu buno mubeerenga mubuggweramu temugoberanga khutuwaati shaitan temugoberanga obukubo bwa shaitan innahu lakum aduwwu mubin shaitan oyo mulabe wammwe abalaganyisa ebintu ebyo ng'olaba obuntuntu omuddo omugamba nti munnange ekyo tekikkirizibwa embaga eno yaliweddeko asiri yonna mumuleke mulooza tuli mu kuziika shaitaani kuba eyagala omuddo ono ayongereyokko etwale obudde bungi abantu embaga eno gyetuukira ekiro baada magaribi abantu batandike okwenda alaba babeera eri mu malimiro abatunda obuwalagi bajje abatunda amayirungi bajje ku mbaga okwo kwennyini ekiro kati ebaada efaanana bwetyo ne tumaliriza nga ate tunyiiziza bunyiiza Allahu tabaraka wa taala nawe kityo embaga yonna ensiraamu teyali badde ya budde bungi nga bw'olaba embaga ya Fatima radiyallahu anha n'embaga ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yali embaga nnyimpi nnyo nabbi n'abawowa khutuba n'akola khutuba entonotono n'abata ne bagenda tebakozesezza na ssaawa teyatwala na ssaawa zaawera 4 oba ssaawa zaawera 3 nga embaga ewedde abagole bafunye obudde obuwummula bafunye akadde akeeteekateeka buli omu mwana wattu ate okubeera nga abeerako ne munne ku ssanyu agamu ku masanyu g'edduniya agasinga okubeera ag'ebbeeyi era ag'amaanyi naddala omuddu singa abeera nga essanyu eryo alifunye mu mbeera eya halaali nga bawoweddwa mu kuwoowa okukkirizibwa mu busiraamu Nawekito okukozesa obudde obungi ku mbaga buli obudde obuwanvu ennyo haramu agenda kuyingira mu mbaga abaddu bagenda kwenda ku mbaga yammwe kwennyini muli eri mu kidaala naye nga waliwo abali mu misooli bubali obenda bali mu nnimiro buli omukozesa obudde obungi haramu mungi agenda kujja within ne mu mbaga mwennyini abantu bagenda kuleetawo obuntuntu bungi bano abazannyi b'akatemba abajja simanya aboogezi simanya ani biki ebintu ebifaanana bwe bityo ebitwala obudde bungi simanya tetubamanyi mwe mwawa simanya mutusanze mu meeting yammwe musimba bidaala bya mbaga bifaanana bwe bityo temutumanyi tukwale ekkubo tugende katemba oyo afaanana bwetyo abooluganda abakkiriza tuddeyo ku sunna tukole embaga zennyini ensiraamu Allah tabaraka wa taala agenda tuteera barakati mu bufumbo kyobola okubonaabona kwonna okuli mu bufumbo omuddu yenna ng'ofuna okubonaabona mu bufumbo bwo sooka oddeyo olabe gye mwatandike ne taata w'abaana ddayo otune haramu yali ku mbaga oluyita lunaku lwo teruddibwamu naye olunaku olugenda kukositinga obufumbo obwo bwonna hatta luyinza n'okkosa abaana b'onaazaala Allah n'abajjamu baraka nga Allah yaggeesa mu lunaku lumu gwe labanga olunaku olw'essanyu nga yagala omugondere Allah akutere barakaati mu bufumbo obwo bwonna naye wajeemera Allah mu lunaku lumu olw'embaga Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga byonna yakunyiigira n'abyonona hatta al'aana nga tulina kuyitiriza nnyo kubeera nga twegayirira nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala n'ekirala nga naatera okumaliza ebigambo byange abaddu bangi bannange tukola israfu ku mbaga mu mbeera y'okulya ne mu mbeera y'okunywa ne ssente ezisaasaanyizibwa mu hadithi emu makulu gaayo nabbi yagamba nti embaga esinga okubeera mu baraka y'embaga ekozeseddwa ssente entono oba yeetutte ssente entono y'embaga etutte ssente entono kyewuunyisa nabbi bw'atyo yayogamba ng'ebigambo bye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yayogerako ng'ajja kwagala kwe nabbi yagamba nti embaga esinga okubeera mu baraka y'embaga etutte ssente entono buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe nawe kityo oluganda abakkiriza twegendereze nnyo ensaasaanyo gisaasaanya mu ssente
abaddu nakola embaga ya bukadde 5 naye nga n'omuzikiti gwennyini we baba woowedde omuzikiti guli ku roko mwennyini omubadde nikah yaabwe ogw'okukyalo we baba woowedde nga la hawla wala quwwata illa billah nga omuzikiti gunaatera n'okugwa naye nga embaga ya bukadde 5 omuddu nakola embaga ya bukadde 5 nga tannakola hijja omuddu nakola embaga ya bukadde 5 naye nga maama we alya kimu oba alya bubi omuddu nakola embaga nawe kityo abange tugeraageranye obusiraamu tebuggaana kwolesa kyengera kya ssente Allah zaakuwadde naye ate waliwo okwolesa obusiraamu kye buyita okwolesa ekyengera Allah kyakuwadde kukikozesa mu mbeera ya kujeemulukukira Allah si ya kumujeemera oba kukikozesa mu mbeera ya kulaga bugonvu eri Allahu tabaraka wa ta'ala nawe kyabuluganda abakkiriza twegendereze nnyo israafu abeera ku mbaga mu kulya emmere eyiibwa okulya okunywa abaddu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kulu washrabu naye wala tusrifu abange mulye munywe naye temudiibuuda yagamba nti innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin yagamba nti mazima ddala abadiibuuzi bakwano ba shaitan nawe kityo tubeere nga twegendereza israafu ku mbaga akolebwa ku mbaga twegendereze nnyo tuyinza okuvaawo nga tufunye ate emisango mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ekirala abadde kye tulina okuteekako nnyo ebirowoozo ku mbaga amateeka go gennyini aga nikah oba obulombolombo obwa nikah tubeere nga tubwegendereza osobola okusanga omuko nga yasobodde okugulira taata emmotoka n'agulira omuko boda n'agulira ab'eŋŋanda byonna byabagulidde ate yeewuunyisa omusajja ono atayinaamu nsonyi agenda okutuuka ku mbaga kwennyini ku nikah mwana wattu ng'ate amahale go ayagala bamuwole amahale ng'ayagala go bamuwole bwozi kasente taziinaawo banammanja naye ng'alina mwe yatadde ssente omutakola makulu omutayina makulu abalala baleeta bayimbi abalala baleeta bano abaana ba vidiyo abalala baleeta baneeno bakyando bano abazanyi ba komedi simanyaani ne bakola akatemba ku mbaga naye ng'omusajja ono afaanana bw'ati talina ssente z'amahale ng'ayagala babeere nga bamuwola nawe kityo tubeere nga twegendereza embaga eno tugitwalire ddala nti ibaada nga bulaba ibaada ey'essola embaga ibaada nga bulaba ibaada eya hijja embaga ibaada nga bulaba ibaada zonna endala ezirimu okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala tubeere nga tussaayo ebirowoozo tetunyiiza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nawe kityo ekirala nga mumaliza ebigambo byange abaddu bangi bwe tubeera ku mbaga zino twerabirira ddala ibaada endala ey'essola twerabirira ddala ekye bayita essola omuddu n'akola embaga naye nga essola teriimu ng'essola ekiyitibwa essola tekikola ki tekiriimu awo wonna obudde bubeera bw'abano bakazanyiikirizi be bayita aboogezi ne boogera ne basooka babeegayiriza awo simanya fayini simanya muleete baganda b'omuwala babuuze baaki muleete bano bannyinaze simanyaani kwegamba ebintu ebifaanagana bwe bityo ne bibeera nga bitutta obudde bungi ne tumaliriza nga obudde obungi bwe tukozesezza tewaliwo obudde bwa ssola tewaliwo obudde bwa kusinza Allahu tabaraka wa ta'ala n'ensobi endala nnyingi nnyo ze tukoze mu mbaga zaffe ez'obusiraamu embaga zaffe ez'abasiraamu ne tumaliriza nga tukoze embaga etali ensiraamu nabwe kityo bannange tubeere nga twegendereza n'ekisemberayo ddala abaddu ku mbaga twegendereze nnyo ababeera balondeddwa nga bassenga b'omuwala abaddu bangi basibirira abaana ababeera bagenda okufumbirwa abaana ab'obuwala ebintu ebitasaana ebintu ebiri haramu era ebiseera ebisinga abaddu bangi balondayo bassenga amanyi ebyobuwangwa asibire omwana ono ku mbaga okuviira ddala ku luwombo munnange omuliisa bino era senga yeetuuzaawo tavaawo we yeenyoolera awo alina byayagala okukakasa nti ebyo biwabulidde n'olaba oba ono nefe okufaanana we butyo naye nga byonna byetoolera ku mbaga akakase nti oluwombo olwo walulidde
gwe gaano ddulya ebinaddirira ojja kumbuulira singa amuli egaanazza mu nju naye nga okupressurizinga ennyo okulya siga nti imaani nnene nnyo nti akulumiriddwa nti enjala yeekuluma obula alina haramu gwayagala obeere ng'olya ne bwe kityo twewale bannange ebintu ebifaanana bwe bityo buli haramu ono akolebwa agenda kukosa muwala we gy'agenda okufumbirwa buli haramu yenna akolebwa ku mbaga agenda kukosa omuvubuka ono awasizza repercussions zidda ku bafumbo repercussions zigenda kudda ku banene abafumbo ababiri be bagenda okukosebwa ekyensembeyayo mu hadithi oba tetunagenda ku hadithi ekirala abaddu ffenna bw'obeeranga okola embaga totunuya kyalo kiki kigenda kugamba totunuya bantu bakyalo totunuya baŋŋanda kiki bagenda kugamba obula obwongo busooka obutuuze ku ki Allah tabaraka wa taala kyagenda okugamba era ki omubaka Muhammad sallama kiki kyeyasomesa ku mbaga eno gyenkola gweolaba weegomba oba okakasa omubaka abakubanga mulamu yalituddeko ku mbaga ya muwalawo ku mbaga ya muwalawo nga yaliko abayimbi embaga ya muwalawo nga yaliko banaabayaga embaga ya muwalawo nga yaliko akasiki simanya kasuze katya simanya katembo yafaanana bw'atyo gweolaba omubaka ayinza okutula ku mbaga efaanana bwetyo abange tusiraamukire ddala nabbi Muhammad sallama yagamba hadithi gyensemeyo yagamba nti man askhata Allah firida nnas omuntu yenna anyiza ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala la hawla wala quwwata illa billah nabbi yagamba nti omuntu yenna anyiza Allah man askhata Allah firida nnas naye ng'anoonya kusanyusa bantu nabbi yagamba nti sakita Allahu alayhi omuntu ono Allah munyiigira yakoze embaga munnange ekyalo ate munnange munnaye bamanyi ndi wa bbeeyi bamanyi ndi wa ssente nze nsinga ssente nkola akabagabaga nkola embaga okutaliiko wadde akadongo abantu bana embeera efaanana bwete entegereyo ennaffe omuntu n'okola okusanyusa ekyalo naye ng'onyuza Allah nabbi yagamba nti omuntu ono sakita Allahu alayhi omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala amusunguwalira amunyiigira bw'aba akunyiigidde Allah ani ayinza okukwagala nabbi n'agamba nti okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma n'akaka ne bali eri abantu babadde akolerera okusanyusa ng'anyiiza Allah n'abakaka nabo ne bamunyiigira ebitonde byabadde kuba byonna obuwompo bwabyo buli mu mukono gwa Allah n'abikaka nayo ne bimunyiigira nabbi n'agamba nti ate waman rida Allah omuntu yenna asiimisa Allah akola byakola akoze embaga ensiraamu eri ku sunna teriiko ndongo obudde bwebwo tebaddeemu kwejavaata kulyaawo teriimu kujooga mungu teriimu katemba eri ku sunna ng'omuntu ono akoze kubeera nga asanyusa Allah tafuddeeyo kunenya kwa munenyi tafuddeeyo ku kyalo kiki kinaayogera nze nsanyusiza Allah akoya kusanyusa Allah n'agamba nti omuntu oyo afaanana bw'atyo ate man arida Allah bisakhati nnas omuntu yenna asanyusa Allah naye ng'abantu bamunyiigira abantu bamunyiigira nabbi yagamba nti omuntu ono radiyallahu anhu ng'abawangudde nabbi yagamba nti omuntu ono mwana wattu Allah amusiima Allah baba akusiimye ensi yonna ne bwekunyiigira oganyulwa ki ensi okukwagala nga Allah akunyiigidde nabbi yagamba nti omuntu ono Allah amusanyukira omuntu ono Allah amusiima n'amusanyukira uliriza ekiddako mu hadithi eno nabbi n'agamba nti hatta yazina qawlahu wa amalahu fi a'yunihim Allah n'atuuka n'awunda ebikola by'omusajja ono eyanyweredde ku sunna eyanywedde ng'ayagala kusanyusa Allah anywedde ku sunna ku nkola y'omubaka asanyuse Allah n'awunda ebigambo bye n'ebikolwa bye n'ekyenyi kye fi a'yunihim mu maaso g'abantu bano abadde bamunyiigidde lwakubanga bamulaba atamassaka anyweredde afunvubidde anywedde yeekutte ku sunna omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala akaka abantu bano ne babeera nga bamwagala lwampaka ne bwe kityo tukolere okusanyusa Allah tabaraka wa ta'ala tofaayo kunenya kwa munenyi tuddeyo ku mbaga eri ku sunna tuddeyo ku nnyambala abange eri ku sunna abaddu bangi bwe batuuka ku mbaga abakyala ebijaala bibi babijjamu ebikaaya tolaba bibiise abaddu bonna bagenda okujja ku mbaga abakyala abadde bamanyiddwa ab'eddala sanga bonna basiize emimwa basiize ebisiga enviiri baziggyeko obukaaya mu lunaku lwabwe lwa kusanyukamu
bannange kibeera kigezo Allah subhanahu wa ta'ala nga yagala alaba omukkiriza ono aneeyisa atya mu ssanyu era ekika ekyawaggulu era nga bw'olaba ekigezo ky'ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala aba ayagala olabe aneeyisa otya mu kaseera ak'ennaku ng'akwesezza abange tugumiikirize nga busaba Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga atumalira ebigambo byange tebiyinza kusingakaawo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh